The Newsroom, where untold story is revealed. Mathias Mpuuga Nsamba bimuzito yeko nkugambye si birungi jali ate okuwalampa Bobi Wine kuzeemu ne kumukubya buto. Kakati nno tunuulira Nobert Mao azeemu n'agenda maaso n'okubeera nga wa Mathias Mpuuga lesoni n'abakulu b'ekibiina kya DA oba ekisinde kyabwe ekya Democratic Alliance DA. Ate musajja mukulu Katongole nkugambye Kasibante ebibye si birungi laba kye bamukoze olw'okulumba SGA Wanupu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya ate n'ebirala byonna mbikuleetedde ani ono akedde okuyisa mu Mpuuga eggaali byonna mbikuleetedde wala nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno gimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogugitambuza ate eyo okutuuka ku buli sekinnoomu agenda mu maaso n'okubeera nga abeerayo. Kakati nno njagala okusaba gwatana subscribing osoko subscribing ku mukutu guno tusobole okubeera nga ate ofuna amawulire gonna nga bwe gatambula. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasibante yagambye nti tajja kuva Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Musajja mukulu David Lewis Lubongoya ajja musojja ajja mwogerera buli wana musango nno ekimuvunaanya be bantu abavayo nga balaga nti David Lewis Lubongoya aina interest okujja okwesimbawo nga MP wa Kampala Central. Ajjukira nti amulanga kimu ekyokubeera nti averi mu Western era ng'agamba nti lwaki taddayo ewaabwe eyo mu isingiro ne yeesimbawo eyo ng'agamba nti teyandize kwesimbawo waneeno. Ejjukira nti David Lewis Lubongoya nga ye mu bigambo byakugamba musajja munyolo naye abagenda maaso n'okubeera nga basengukira eri n'abanga eri gye yakulira nozawe wakati nga tribe jasinga otegeera oba n'ennimi zasinga otegeera zezeeri naye nga weno bonyolo. Kakati kankuwa ebigambo bino obiwulirize. Wano abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okujjayo NRM. Sekuritale General Jazalwa Mwami Lubongoya oyo naganja mufiirako. Bamubuziza nti lwaki wavaddi mu NRM. Naga nti NRM ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama. Ye Sekuritale General ayagala kujja kaki. Nze mu 2006 nga ne stage za border zimmanja. Nagenda ne simbe waffe Butambala. Nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe neesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna opposition neŋŋenda n'enkumbi bwali bubbi nawangula. Sekuritale General atandika atya okutagalatagala nti ewaabwe ye atyayo ene waffe atatya gye twalongoosa. Badikiteeta ezo zibeera nkola zaabwe bali eri ewaabwe beeyagala betulowooza nti banaabanona ewaabwe. Lubongoya Oluganda bamala kulumuvuunulira alwogere mu bantu ewaabwe olunyankola alugeramu n'ebisoko byatannaba kumanya eyo tagendayo NRM yeetaaye ajjeeno Bakasibante gye basibiddwa emyaka gyonna naye atuula awo akuga nti dictator agenda. Sekuritale General obeera ku level yakukwata ntebe senga president avaawo ne constituency gy'ozaalwa ogitya wabba ki? Wabbayo nte nga bakunoonya wabbayo ndiga nga bakunoonya nga tetukimanyi kiki? Alinayo faamu ya buwumbi 5 naye atyayo eno jajja okukiikirira omuzigo yagupangisiza ggulo nti eno gyatatya. Mutegeera bana Uganda kiki kye tuliko.
mu bantu abakyali mu politics nga bazanya papi petty politics ow'okuvuma n'okuvola n'obusoseze mu mawanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lumu yali agenda maaso n'okuba ng'ayogera n'agamba nti twagala okubeera mu ggwanga nga Mugisha tayawukana na Kafeero, nga Kafeero tayawukana na Okero, ate nga Okero tayawukana na Atenyi. So ebintu ebyo bye bimu ku ebyo oba oliawo bisinga okuzza abaddugavu emabega byali bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo wennyini wuno omusajja mukulu Alhaji avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ayisaamu mpuuga eggaali n'agamba talabanga muntu alina mukisa nga Bobi Wine kubanga buli kyakola kijja n'ekigenda maaso ne tubanga abakirabanga ekibi ate after some period of time ne bigenda maaso n'okuba nga bikyuka. Lengera engeri gy'ayisizaamu bampuuga eggaali. Bana abalwanyisa Bobi Wine ekisiraani kye balina buli kibi kye bakola Bobi Wine wallahi Mungu akifuula kirungi gyali tonna babyetegereza badde sinnabiraba nnyo gwegenda ngo byetegereza byonna soko mbulire ku bye weetegereza mu bimu ku bye neetegereza Bobi Wine yakeera ku makya obusajja bumpuuga ne bumulyamu olukwe era ensi neetya nnyo ne bagamba ono omwana kaagobya abasajja akoze eki awedde kumbe obusajja bali bumaze omuyingira mu kooti nga buli muli bumujijiira okitegedde kakati bumpuuga bumaze kwejjayo ne bweyabya ne bukunama bukunamye ku buko nono omuntu yenna kasita akola ekintu ekifu respect gy'obanga osooka omujjako kigambo bbunga kiringa ekivuma kakati kale kankozese liri bampuuga bampuuga bakunamye ku buko ku busezaala ku buki bamaze okunama buli muntu yenna agamba Bobi Wine nga musajja mugezi nnyo okitegedde nga yalyoka n'abugoba ekyo ne kiggwa n'abawininga 5-0 gavumenti ekutte ssente empitirivu ezitadde mu babloga ezitadde mu bantu ab'enjawulo kusuula gavumenti ya Kyagulanyi naye buli bloga gwe bawa ssente bwe zimuggwako bamuwa $5,000 ne ziggwawo ng'akuba enkyukira kyo kinajjukirwa nti buli omu yagendanga mu maaso n'okubeera nga oba oliawo alaba Bobi Wine ku decision yakola eyosuula musajja mukulu ono okumujja ku bwaloop n'agenda maaso n'okubeera nga amujjako n'obwa deputy president. Abantu balowooza nti ekibiina kya NUP kigudde, so oba oliyewo Kyagulanyi nga bwe kiba nti omukulembeze nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Mungu yali amwogereddemu kwetaasa abantu balinga baneeno bwe bati. Kaakati njagala nkuwe ebigambo bya musajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate ogende mu maaso n'okubiwuliriza wuno ng'agamba nti akalulu ke kawempe kaba exposinze nnyo ng'aba politics. Ebigambo bingi byagenze mu maaso n'okubeera nga ate era naye yayogera. Ensi y'abagwagwa abateefumiitiriza abatayiga abateebuulirira. How could we as a people, how can a by-election for a member of parliament that's going to last barely 7 months expose our deep-seated idiosyncrasies, expose our deep-seated hatred for one another, expose our deep divisions as the opposition, as a nation, as a people? That should never happen. But for every dark cloud, there is a silver lining. We must pick eternal lessons from the Kawempe debacle. I hesitate to call it an election because it does not in any way portray an election. It was a bad exposure of how divisive, how inconsequential politics can become. And I hope we are able to pick eternal lessons, that we can crowbar each other, that we can tear gas each other, that we can humiliate our people, that we can humiliate family people. Omusajja omukulu Semaka n'omukwata n'omwambula n'omuyuliza engoye kubanga oyagala kalulu. Eyo ensi eba tevanga mu Stone Age.
tuba tukyali mu nsi ya kulya mirandi ya nabikoola. Kakati no ye munnakibiina kya DP Democratic Party avuddeyo amanyikiddwa nga Norbert Mao avuddeyo n'agenda maaso n'okwasa ebyama nti Mathias Mpuuga Nsamba afuna ssente y'okuva eri mu gavumenti bazijjayo mu bikutiya kiro bo bannakisinde kya DA kyokka ate n'adde n'emisana n'ayogerera bannamafuukuule nga kwatadde n'okuvoola Kyagulanyi oba oliawo yamulera ng'agamba nti abamu ku abo abasinga okuvuma bannanuupu okuli abasajja nga bakasiba nti abasajja abeefaananyirizaako ne mukaako nti abo bonna mwana tu baali basekyeyombekedde abatudde wali eri ku lubalaza nga mpaawo kibiina na kimu kibalimu. Ebigambo bino bya Norbert ya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Norbert Mao. Tulina ebibiina ebimu ebiina enkolagana naye nga mu nzikiza bakukuta nabyo abamu bafunye n'ebikutiya bya ssente ndaba n'obulamu bwabwe bukyuse abanene abamu aba DA kati bavuga n'emmotoka abaali bafuuse bannakyeyombekedde abasajja abamu kati balina amaka. Tumanyi nti NRM oluusi ekola ebyekiyaayi naye ebyo tetubiriimu. Ffe twagala tulage nti tulumirwa Uganda nga bweri. Ensi bwetyo bweri ate oba oliawo Abaganda bagamba nti buli omu waali walabira oba oliawo mwezi n'enjuba nga bigenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo egolooba. Bwe twagamba bino nga bagamba nti ndowooza abo bawala n'amawanga, no, we are only being strategic. Nze tonsuubira genda kiruhuula kufunayo constituency n'esimbewo. Secretary General ali empowered enough, alina every what it takes mu kitundu kiri y'omu ku bagagga abato abalimu. Actually nakoze okunoonyereza nga yekka mu bantu 8 abalina masters ya Harvard University okuva mu kitundu ekyo abala bali bweru wa ggwanga. Atyayo eno jjajje waffe Mbakapere. N'olwekyo njagadde okwogera ebigambo ebyo okwebaza National Coordinator Ssebo abantu bano bategeere nti ensonga z'oliko za kukwata bukulembeze bwa ggwanga. Tukoya abakulembeze abatalina issues. Banywanyi munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ate ze tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubaleetera. Enseddeni akuuma atakomera mpeera video kimpele like yo sharingireko ne munno ate mu ngeri y'emu ate na subscribing tukomawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.